nga zikunukiriza ssaawa 4 ez'okumakya. Abakiise mu mukago gw'amawanga agava ku lukalu lwa Bulaaya ogwa European Union nga bakulembeddwamu akulira omukago guno Jan Sadek batandise okutuuka ku kitebe ky'ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform e Makerere Kavule. Bano baaniriziddwa Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, omumyuka we mu bitundu bya Buganda Muhammad Mwanga Kivumbi, akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi, ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya, era beevumbye akafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire. Kyokka tukitegeddeko nti mu nsisinkano eno ab'omukago gwa Bulaaya bazze okutunuulira engeri NUP gye yeeteekeddeteekeddemu akalulu ka 2026 akabindabinda, wabula obukulembeze bwa NUP busoose kubasaba okufa ku ddembe ly'obuntu eririnyirirwa buli lukya. Together with the NUP leadership, we have discussed the conditions, the status of affairs in Uganda and how this will affect the elections next year. Bonga balinga abalowooza nti embeera tuli mu ya bulijjo, naye tumaliriza ng'ensonga enkulu gye twesibyeko era etuta obudde obusinga ensonga ya human rights. Naye era tubadde nga ababasomera ne kibagamba nti beesiba ku ddembe ly'obuntu, naye balinga abagamba nti eddembe ly'obuntu liririmu lye bamanyi lye badde bakaanira ery'okwegadanga. Wano Ambassador Jan Sadek akulira omukago guno avumiridde ebikolwa eby'effujjo n'okukuba abantu ebyali mu kalulu k'e Kawempe ssaako okutulugunya abakuumi ba Kyagulanyi Ssentamu. This does not seem to point to a leveled playing field, which is so important in a democracy that is heading for elections. So we appeal to all political forces in the country to respect the ideas of democracy and to pursue these elections in a calm way to achieve fair and credible election results. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti okutunuuza European Union mu nsonga z'okutulugunyizibwa kw'abakuumi be akikoze ng'ayagala bamanyi abantu be bakolagana nabo. Tubagamba tekisanyusa bannayuganda naffe kennyini babanga bo abalina akagenderere, babanga abafuzi ab'amatwale okukolagana n'abatunyigiriza. Tulinze okulaba ebikolwa byabwe nga bikwatagana n'ebigambo byabwe, era bwe kinaakola ekyo kijja tukola bulungi nnyo. Kyagulanyi era atadde abakungu bano ku nninga n'abasaba okukomya okukolagana n'abakulembeze balumiriza okulinyirira eddembe ly'obuntu. Amawanga g'abazungu, amawanga g'e Bulaaya galabiddwa nnyo bambasada baabwe nga beekulubeesa n'abamenyi b'amateeka n'abatulugunya abantu, ekirabika nga ababeera bapatena be mu kunyigiriza abantu. Omukago guno gukyasisinkana ebibiina by'ebyobufuzi ebirala wakati mu kwetegekera akalulu ka 2026. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Terefayina, Ageesigika. Tuyongeddeyo n'Ageesigika.